Singa wadde wekebedde mu kyuma. Nisukuza ku matende ngamba ate leero. Embiko yebyo kati. Mugenda kunda baluna ate bananga bampana abatimu kafiti no mugenda yulika. Mugenda webere nga lingo omutima gw'emputa. Nga olulimi lwa kyanyanja. N'abankwana mulabye bannange. Naye temutuse byokulya tukoye mwongerawo tugenda mwongerawo mwabikuza kututira wano mwipakingira abasiraamu banna wasibe tugenda feme twagala tulidde Jojo ekyabasajja kandi oleeta ekyabakyala mufuzi ekyabasajja bakiyita magejo waliwo kamadingo ng'omusajja omwana ayongeramu sayizi kamunyiige abavu kabanyiige embu olwala lyakunywa lokobbumu kuba lifaananyi gwe juisi bamuwa abasiraamu embu enywa yugati ebiweddeyo bimala kati gweyagala okujjawo gombi amajangu kanzijawo One of Segivi Consults was and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already ayata upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Nga abagala okugenda ku Action Falls, abagala okugenda ku Bwindi Infinity Level, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano kwa Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Never nali before my name was Nathan. Then I got Natunda Kabalagala. Nabira yuke ngandia wononya sene mani kabalagala ndo mutunda ba mutunda mushipi ne Germany mutunda bichi abana bakura ko bazi kabalagala ina hasiyo kabalagala mambo kabalagala mambo muna it's been a journey let's down in soma nechegeza ko banyibiza bine tuti when you see this Saturn kila wapi but then nesindikanga ne wana ate wendi si wenjagala okubeera nyina ndavendera je ebiroto byeyongera kubeera so it's been a journey mbera nengamba nayo kyange nyamba kati nkuba mbiso buli kimu kisoboka twabeera ngeri nga batuyita batembeyi tusika kabalagala tutembeyi obuzigo kati ndi musawo wa sikiri banenge buli kimu kisoboka. This is a testimony that everything is possible. Simanyi bombuza watandika otya alina byenkoze ne buli luggi lukugulira oluggi olulala buli lwogula luno n'oyingira ogenda kusangayo abantu abalala bagenda okulaba oluggi olulala just keep going. So bane mwebale kumpagira buli muntu azze wano muzze kubanga munjagala muzze kumpagira mwebale nnyo ngenda bakolera sikini mutye. Wow.
ngena mukolera skin mutye. You're going to be so proud. Abakosa products zange mulabye quality je nkola quality ya products etaliko anyenya. So ne skin care ngeno bakolera wano mujja kusima mujja Jojo webale kusoma. Nze nayiga ekintu kino nayiga quality. Era yankumide mu business neso kubanja ulo kukintu quality ekyuma ngena kitisa ebyoya. Nekigeme nnugu. Ebijjamu kumere byekwawa. Kiri na. Fera nawe kyokola wasigaza za kumutozo kola. Ekyuma ngena kireta yo so most the wati mkafiti na Uganda sinawa sekyuma kisala nnugu. I invited few people because I wanted to keep it quality. Singa nagambe buli muntu muite singa simani ebyokulya bitumala ka space katumala kati byokulya bifemedde nawo Timo jango yogereyo nekirala njagala okwebaza Timo kyemutekamu kyagenda mututa asomye mutadde mu mmere mucheze ennyama musajja yasoma kubaji on accountant nejeno mutadde kuzirole bambi muntu mulamu abakolagane mu manyi wa mazima mukakamu oyo mwagala Timo ndi wano mukakamu personality zaffe ono mukakamu yagamba birekenze ngenzo manyize ndi simayina kiraba niyo ono mukakamu. Era njagala okumwebaza nnyo singa teyali nti wa mazima bino nna tetwali bikoze. Kubanga nina abantu bangi abalina abantu baabwe wano nga bali Bulaaya. Business zibalemye wano kubanga tebalina muntu wa mazima kubayamba. Nze munkubire ku ngalo. So ono ye mukakamu kati ze personality yange naffe mikwano gye timo byomutuma bitukiriza yogera amazima kituufu antipulu tewali kyosindi kati muna nakireeta kati ngenda muleka afune byayogera kubanga yagenda okulaninga clinic eno nja kuba nzija buli mwaka ne Timo yagenda okubeera wano yasomera UK abisomye byonna trainees n'ebyuma ye Alan wajja Timo yalionga asomera mbali naye UK watu nange UK wale msabapenda Banange, ladies and gentlemen, abatamanyi wawe mukwa Banange, thank you very much. Thank you very much for honoring us. Banange, you made us proud. Abantu bonna abazze mubadde ba customer baffe guys musirikati mayogera mubadde ba customer baffe from the gate. Without your support tetwandibadde ekituli here today. So we didn't take it for granted. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, we really appreciate. So neno jani endala gye tutandise, ngenda bakwata bulungi, mutuwe ku ssente, and we grow together. Mbanyirize, nga namwe omuba ku ssente. Kunyiriza, yes. Yes. But thank you very much for coming. I'm looking forward to okubalaba mwenna. Buli omu, oba oli mu ddiini ki, oba oli mu ddiini ki, I will treat you with the respect you deserve. And the respect you give me. Tetuliba yaye, tetuliba whatever omanyimu in life. Muganda wangu abadde ngabe abagambi ampisiza bintu bingi. They have always been by her side. Yes. Oba yakunyiza oba whatever mumanyi muganda wangu oba nze yakunyiza ebyo bibeerawo temubeera nakasajja ku mutima. But we apologize oba we got offended along the journey. Nimwe baffe mwe bantu abali offended tebazze abali offended tebazze. Thank you very much. This is our new home. Tusanga byalina ekizibu jangu twogere. You're always welcome. Benzi siri muntu wa bigambo bingi. But thank you very much. I'm very, very grateful. And Paul Nimbye. Tazimba mutima ati Jojo ne wamugamba nti ofuufira mwezi no.
Yes. Boss. There's one special person when you're like talking about Runaku, but maybe touching mango. I want to thank my dear sister. Boss. Yes, she's my boss. I don't. Boss one. She has built me at like whatever I've been to be on social media. Like she has an insight. When you had the pasta, Kubanga like I love what we've been to be young and they have come to pass. Had I made the mistake in a simple Singa City right now, but I really thank her so much. Like Yanzimbe, whatever I am today is because of her. Thank you. Yanzimbe from like ye muntu ayagaliza waliwo abantu abali ku social media abayogera ill about muganda wange Jojo. But Jojo ye muntu ayamba abantu in private ate takyogerako. But yet there are same people abavireyo ne bagamba oyitayamba obatakola ki niye alina omutima mulungi. Waliwo one story I always tell abantu bali Jojo twali tulinayo gye tuvuga nalaba akaana kali ku kikomera waggulu nakawalampye akaana takalinaako Oluganda talina kyakamanyiko nakajjayo nakakuba embogo nakagamba oyagala kuleetera bazadde bo bizibu. That's omutima gwali afa ne ku bantu batamanyi. So banaye like without her sandibadde what I am today. Yeah. But what do you go when you go? What do you go? Banange, ebigambo tubyogedde katulye. I'm all yours. Buli omwajje ayagala selfie, ayagala biki, kasina ku chati. Missing opportunity eno kwamanyi. Mulye eat as much as you. Mulye emmere tulina ogimalawo. Anti full tanayogera. Anti full tajayogera. Mwagala njogere. Ate njogera nnyo okugamba ya. Mwagala njogere nze weyogera jjukira nze nkubeera emabbali. Jojo yalina okubeera ebbali gavaayo. Vaayo. Tomanyi Muzungu agamba nti play mukyaliko gwe muli. Otherwise I'm so happy olwa mukwano gwange Jojo mukyala mufumbo, mukyala ali very hard work. Wekanze wate omwetaaga ate baye muzungu ate simufuna mpola nga gwe yeekanga. Ebimu ku binjagaza Jojo yasooka okunjagala antera bagamba nti nina emikwano egy'enjawulo tukole emikwano like nga tusinzira networking social capital. Jojo yandaba ali wa ggwanga nanjagala najja wano nankyalira special nanyenyonyi kujja kulaba nze nasanyuka nnyo. Yansuubiza ebintu bingi nansuubiza eddwaliro twalima ebintu bingi nanyumiza buli lwajja eno ate era alina ebintu byasuubula nabitwala ebweru. Jojo mukyala mugagga nnyo abamuyinza ogamba yafumbirwa mwami we ye mugagga. Mwami teyira mugagga ne Jojo mugagga nnyo gwotacyabalira nti omwami talese sente za kameza ate kano eyo ne bweyagivaamu naye yeyisanga nga emunabeera bweyisanamu. Abantu bamugamba Jojo jotya mu Uganda nogera nokyalya fuufiga abeereyo mu bifuufu nabagamba gwenjagala gwenaze okulaba ojote nogendeyo nomunoonyeyo mu bifo by'emakini sula motozi nabagamba yes I know what I want gwenaze okulaba yandese mu Uganda nanyenyonyi nabakujja kulaba so kyenjagala okubagamba nti emikwano kintu kikulu nnyo mu bulamu naye mukwano kigwoyina. Yansuubiza eddwaliro lino nagamba Jennifer nina kyenabe mu Uganda abakyala bamu babonaabona lwa bintu bingi. Ensusu zibatawaanya, sikini zibatawaanya, ate ebintu ebyo tebisobola kufunika kati lwa nsonga nti tulina okufuna abakugu abantu nga bali specialist ne bagenda ne babisoma mu UK oba mu America. Nanga nengenda funa wano abaana abasomi abamu nga basawo mbatwale basomere ddala ekyo ne mugaa tekikosting kinene nnyo. Nagamba bw'oba oyagala ekirungi okikolerera era ngenda teekamu ssente nnyingi nnyo okwatwala basobola okusoma ndije nga nkola ekintu nga kiri perfect nga sikugezesa saagala kukola kintu nga kyagezesa
oba ekintu kyesinako experience Jojo asoka kumpa erinyo lyali numa nampa akadagala kakamanyi akadagala genda okamba nga first family yakampaako ngamba akadagala kano wangamba okamanyi nkamanyi nembadde simanyi nti kuba mu bintu yandetera mu birabo yandeta gifts nyingi nnyo ezaali za bbeeyi mulimu akadagala kati akadagala amanyi erinyo lyanumako first family Natasha n'akampeereza nangamba kosa akantu kano enyo tegenda kuddamu kumba naye bwe nakanoonya kambula abantu bangi abalina amanyi nzo nakakozesako lyawonerawo nekagabirako n'abalala teryaddamu nakuluma paka nakati naye twakanoonya tukagule nekatuula wonna wonna kati ate weyajja ngakaina nangamba nemugamba kano akantu kaawa first family yakampaako nangamba akantu kano nze nkakola ketegereza okasomeko nemugamba bana lwaki tokola clinic lwaki tokola malwaliro wano lwaki tokola maduuka nobiteekamu nangamba saagala bintu bye banacupula abantu babawe fake bannayuganda bacupula ojja kola edduuka wali oli akajjewo agende akacupule ate akalekeko lebo nga balowooza njagala ekintu nga kirina address nga kyeyogerera nga kyekyo ng'omuntu afuna ekyo ekintu ekituufu kyaba afunye mu butuufu bwakyo nangamba mpozi kyensobola okukola kyene bannayuganda bamonabona nja kukola eddwaliro wano naye nenakukola ddwaliro nga temaze kutwala abantu mu Amerika kusomera ddala kubeera ndani nga basomye nga bakuguse sisobola kwesiga bawano malebba bagakozesa kwesuza abantu basigala abantu bebakola vali mu bantu beyatwala yafuna wala wana abasawo n'abatwala bongere bakuguke nga sente nyingi nnyo nangamba yes bwe oyagala ekirungi okitiina kiteeka mu sente yekola sente ngenda basasulira basome ate era mbasasule n'abatwala so nasanyuka nnyo nagenda okulaba nga kimekinze serious nandamu nankwenda ngamba kati ngenda funa ekifo nanjagala ekifeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa omuntu wajjira n'abeera oke nga parking ennungi bali abanywa nga niwabazzewo ate n'asiibawo nga ekifo kyenjagala saagala bifo muntu janabeera nga bamulekanira abakozi bati atyawo tali oke mu kupakinga kwawo paka yanonyeza ekifo kino wano mu tawuni we Forest Mall yes tuli bantu aesthetics namugambye namugambide we najja nantifulu kirigamu kyetumu aesthetics bantu aesthetics we bali nyantifulu toyina sente tuli wano wenyini osobola lugogo tuli opposite ne waliwe tuteeka ebivu bayitawo cricket oval lugogo cricket oval osobola okujja ne lugogo wenyini awaali abantu bajjukirawo game gwe otuukawo buuza mu bantu aesthetics antifulu so jangu olabe ebintu birinyo ebiriwo oyinza okulabako bitono naye sooka otuukewo otegere ki kyetwogerako abantu abasinga bannayuganda abamu babuzaabuzibwa ate abamu alaba ekintu nga tekisoboka nga mayini matasobola kukikola kuba Jojo kyakoze kati abantu abamu bajja bbira balagambe ebintu bisobola kubeera mu Uganda tebiri mu Uganda but you come and see okujja kwa bwerere jangu osooka olabe oddeyo gambe kituufu kituufu abasawo webali balina ne baluwas byebakola babimanyi so janguwo wano wenyini wetuli badoctors bagenda kusigala nga webali Jojo newana bazzeyo ye UK olw'emirimu emingi gyakola bagenda kusigalawo abantu abasobola okukolako bingi nga bakugu jangu abakyala ebintu binyo byatuletedde bituyamba nina ekintu kyesitabagambye ekyuma ekijja enyabo ekyuma kyabakyala tokyamuka nnyo abakyala akuma kaffe mukamanyi kamufunza nyo ow'ekyuma kamufunza wa kyuma abakyala baagala nnyo akuma nsaba nnyo Jojo osooka otwedera ekyuma abaami bangi basala ebirevu basigala nga babutusa abaana abamu naddala abawala oba bakoowa okwekalakata baagala kusigaza nviiri zawano zokka zebasiba waliwo n'abaagala okusala sawulini nga ye ayagala mukolera omutwe gwe omusajja ng'oyo yakuba sawulini ya buli kaseera amasajja ago Laser, ekyuma kya laser ngena kireeta. Kibeera kya leather. Kikola kinaki? Laser ekola ebintu bingi, ekola skin rejuvenation, ekola veins z'oku magulu. Abakyala abasanga balina veins ku magulu ezo, varicose veins. Then kuliko attachment ekola hair remove. Nayo yakujja yajja tusinga okukozesa. Kati siddamu kumera kolokooya nakamu. Obanga bebe. Nako munkwawo.
Kati okola leeza n'obusu bugenda. Oba tolina olusu. Olusu. Lugenda. Olunya ku bantu abatwenye kwawaba. Olusinga luva ku buviiri okwo. N'obwoya bwona obugenda bwa wansi bwonna. Bwe tuteeka ekyuma tebaddamu kkola. Ekyo kirinze. Bw'oba tolina nsonyi ng'ojjaga kijja kitandikire ku nze. Oyagala kukola otya? Nkala katalumba. Sizaako mbaga. Omwami akwatako nga kaisimosi. Kali awo bekatera. Gakawewewewewe. Gakawewevu. Ali nafuta yagala oddeyo alina show. Mama Brighton kati awulira afa mpozi eriyo nga meka 26 nga 26 alinayo show ye. Best of Mama Brighton kati awulira toyagala oddeyo. Tujja kwogera. Jojo kange. Jojo yakwagala Jojo nijukira wayo gateeka mwana na totandika bintu ebyo. Babuulire. Kisenga. Mama Begudeko Byogere. Omwana alemera ku Mama Brighton. Byogere tujja bireka. Tosinganyanga n'omukisa Jojo beyangamba byonna bituukiriza. Nange byangamba bituukiriza. Wagana ogenda musikazi nga kuteekamu emitwalo gya ddole emekosome n'olemera ku kwesi bagomesa. Bagomesa n'okubasama. Naye tugenda kujja tukuwagire naye Jojo ndi musanyufu bambi. Oli mukwano gwange. Ate ekiwangambo kituukiriza. So thank you so much. Abakyala n'abaana abawala kuma omutindo Jojo n'omulabira bwana alina abaana be aba. Musajja muzungu. Oyinza okukalaba n'ogamba katwera ofuka 13. Kuma mutindo. Jojo osobola omulaba wano bw'ayagala ogejjamu bw'aga nti awusaagala kuva utavaawo. Ekisambiso kiraba tekiyiikayika olaba ekyange. Temuli muggata mulaba. Abakyala nkuma mutindo class. Class yeyogerera so n'olwekyo nange njija kubiteekera. Era ono ogenda kulabira ku ono kiki olina kuba kyakulabirako ogenda kutya nze nako otulika embalabe neekumerako olina woolaga nengayezedda nze sizukusa ku makya nga nnina singa abadde wekebedde mu kyuma nizukusa ku makya nenga mba ate leero embikooyo ebyo kati mugenda kunda baluno ate bananga bampala n'abatimu kafiti nomugenda yulika mugenda lwebbere nga lulinga omutima gw'emputa nga lulinga olulimi lw'ekyennyanja n'abankwana mulabye bannange naye temutuse ebyokulya tukooye mwongerawo tugenda mwongerawo mwabirikuza kututirawo nemwepakingira abasiraamu banna wasiibye tugenda ffeme twagale tulidde Jojo ekyabasajja kandi oleeta ekyabakyala mu ekyabasajja bakiyita magejjo waliwo ekyabasajja magejjo waliwo kamadingo ng'omusajja omwana ayongeramu sayizi oba amaanyi waliwo ne kagundi kennyini kamadingo okateekako nekongera sayizi ate kakola Jojo mu byonna byewotwatera kuba ewama buli kintu kisoboka tuleetereyo ekyuma abakazi balina obusungu wano ku bakazi bannabwe abanyirira ekyuma tekiriyo batiimu kafitino nga ne bwakola babi ng'onyiridde kati otabange gwendinayo wano ogenda buli abayomba abantu abo obusungu babujjawa bannange oba balina stress oba abasajja babazira buzizinze simanyi ne bwovuga buzi motoka ng'oli anyiga ekyuma tekiriyo balina kufa nnungu yaabwe mumutulike bambi Jojo tusomere ku katabo. Akatabo. Sanze kusoma kitabo. Nazze ku bantu. Ndi wammwe buli ayagala akafaananyi alina obuli Jojo tugenda ate bwefaananyi mujje buli omatefotole bambi batimu kafiti namunyiga mulungi mutufotole abalungi ffe tusooka mu bifaananyi Ete simu y'okukube. bambi Ete simu y'okukube. oyiyeyo gasaaki kuba ffe tuli balungi era bigenda training ate olowooza osobola okweyimirao no training wamama wana training kati kuba twanguyire abalungi botyo Osobola bange. kamunyiige abavuka banyiige embwa olwalalo yakunyala okwebumu kuba lifaananyi gwe juisi bamuwa abasiraamu embwa enyweyu gati Ebiweddeyo bimala. kati biwaddeyo kati gweyagala okujjawo gombi amajangu kanjawo sooka ne wali
Kati gwe oyagala oleeta oluba bakuba ne mwagala wa wona naye mwagala we